Yes, balamusizzaako nnyo mu kuliko obwakedde oli ku Yugi Update Civic osinzira obbanga otuwuliriza. Kaakati nno munnamateeka wa Robert Kyagulanyi Ssentamu, Robert Amsterdam, ng'ayita ne bannamateeka banne bagenze ne bafayiringa fayiro. Bawandiise application nga eno application ejjuddemu obukambwe obw'ekika ekyenjawulo. Biki byerimu? Wuliriza. Application eno esuspendinga Uganda ne Tanzania mu Commonwealth. Mawulire si malungi eri Uganda saako ne Tanzania. Nagambye oli ku Yugi Update TV kosinziro bango otuwuliriza. Gwe atannatweyungako nagambye ddakira wali wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Uganda opposition leader Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine ng'ayita mu bonnamateeka be lawyer Robert Amsterdam saako ne ba law firm banne omuli Robert Amsterdam partners aba ALP bafayirinze application ku behalf eya National Unity Platform saako ne Tanzania chama demokrasi kyetwandiise Chadema nga bagenda mu maaso n'okoola amawanga gano gagende mu maaso n'okubanga gaamuka Commonwealth era mbunnambiro babeere nga bagobeddwa mu kitongole kino ekya Commonwealth Uganda ne Tanzania. Lwaki? Jjukira ffe akalulu twakakubamu akaguno kitwandiise generations. Eggwanga erya Tanzania lyo lyakakubamu akaguwedde, naye ate ebya Tanzania tebyatambula bulungi, mwalimu okutta abantu okuyitirivu. So ne mu Uganda temwalimu fairness, temwalimu justice mu kalulu akaakubibwa. So ne baba nti bamenye protocols ezandibadde zibawa omwagaanya okwekuumira mu Commonwealth. Kati bannamateeka ba Robert Kyagulanyi Ssentamu saako ne ba lawmakers banne bavuddeyo ne bafayiringa petition nga bagamba nti gana amawanga abiri omuli eggwanga erya Uganda saako n'erya Tanzania baba suspending okuva mu Commonwealth. Olowooza kigenda kukosa kitya eggwanga erya Uganda saako ne Tanzania? Nga bagamba ng'oggyeko Voluntary Association eya 56 independent equal countries mu Commonwealth of nationals brings togetherness, nti amawanga gano bwe geegattira awamu okusobola okuleeta obumu. About 1/3 of the world population. Most members of the Commonwealth were farmers, British colonialists. Bagamba nti nno ng'ogasseeko amawanga gano okwegattira awamu okusobola okuleeta population. Tujjukira bulungi nnyo ba members abali basinga obungi mu Commonwealth baali bava mu British colonials. Muwanga aga colonizinga Africa, Britain, abasinga ba members we baali bava. Wano Uganda ne Tanzania we bafunira omwagaanya okuyingira Commonwealth. Jjukira ate Uganda ya colonizingibwa British. The application for the immediate suspension of Tanzania from the Commonwealth seek to put pressure on the two East African countries to comply with the Commonwealth Charter and the declarations. Nga bagamba nti application eno yateereddwayo esaba mu bwangu obw'ekitalo okugoba amawanga gano abiri aga East Africa ogapiiringa n'ogateekako pressure amawanga gano abiri ogagoba mu Commonwealth okusinziira ku charter yaabwe
n'omulamwa gwabwe. Oli ku UG Update TV nageeko osinzira okubanga otuwuliriza. Watanatwenga kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe. Wuliriza. By the time of the submitting the application for suspension of Uganda and Tanzania, the Commonwealth Ministerial Action Group is planning to review conditions previously set for both governments. Inti wakati mu kaseera kano nga application yamaze dde okusubmitingibwayo nga yateereddwayo egobe eggwanga erya Uganda saako n'erya Tanzania. Kino ekiwandiiko kyawandiikiddwa tuweerabira Robert Amsterdam saako ne faamu members be abatuula kakiiko ak'abamateeka eri mu ggwanga erya UK. Ono nno nga munnamateeka wa Robert Kyagulanyi Ssentamu, ekyo saagala okyerabire. Kati bagamba nga baakava okuba nga basubmitinga application eno ey'okugoba Uganda saako ne Tanzania mu Commonwealth. Action zino ezaakoleddwa n'ekibinja kino bagenda kuddamu bazekkaanye ku conditions ezaateereddwawo gye buvuddeko ku gavumenti zino ebbiri. Era nga bagamba ng'ennaku z'omwezi 7 MAGA ejja kuddamu okutuula okwekkaanya ensonga zino ezaakoleddwa bannamateeka Robert Amsterdam ne banne ku nsonga y'okugoba eggwanga erya Uganda saako n'erya Tanzania mu Commonwealth. Nagambye oli ku UG Update TV, sharinga, commentinga, likinga. Kakati nno application are submitted as while the Commonwealth as so comprise through engagement and dialogues continues. Nga bagamba application newankubadde ya submitingiddwa, Commonwealth ejja genda mu maaso ne dialogues ez'okuteeseganya ku nsonga eno nga zikyatambula. Membership without suspension while systemic violation persists risk undermining the authorities and the credibility of the Commonwealth on legal and political framework, noted Amsterdam. Amsterdam wano ng'agamba nti memba yenna anaagenda maaso n'okwenyigira, memba yenna owa Commonwealth ng'agenda maaso n'okwenyigira mu bikolwa ebigetinga violence, ebyandamayininga ssemateeka ab'obuyinza, bibeera bijjako credit nga ekitongole kino ekya Commonwealth mu mateeka, mu byobufuzi, ate nga zezemu framework ezikola Commonwealth. Robert Amsterdam ye bw'atyo bw'agamba, kitegeeza tayagala kulekerawo mawanga gana abiri mwaganya kudda mu Commonwealth, ayagala gasangulwewo. Kino ekiwandiiko kyakayisibwa naku ntono nnyo emabega nga kigezaako okuba abasinga balowoozeza kyakutiisatiisa, era Robert Amsterdam abasinga baamuwewula. Tujjukira bulungi nnyo Uganda yavaayo negamba Robert Amsterdam saako ne banne nga the non-annigrator nga we bagobeddwa obutaddamu kulinnya mu ggwanga lyattu Uganda olw'ensonga nti battattana ekitiibwa kya Uganda ne reputation, batanishinga Uganda ng'eggwanga. Jjukira yagenda mu maaso n'okuwandika ekiragiro ng'awa gavumenti y'eggwanga lya Uganda bamuwe ripooti eclarifyinga ku safeness ya Robert Kyagulanyi Ssentamu saako n'okuwizowinga amagye mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati nno ebyo ebyazala kalinnyonyeera wakati wa Robert Amsterdam saako n'eggwanga erya Uganda, era bano tebalima kambugu.
eggwanga erya Uganda saako ne munnamateeka ono Robert Amsterdam saako ne Smith tebalima kambugu yadde n'akamu. Era Robert Amsterdam akola ekisoboka okusobola okulaba ng'ensonga eno agiteekera ddala ku ntikko. Agamba Munnayuganda tagenda kubonaabona nga weetuli. Robert Kyagulanyi Ssentamu tagenda kubonaabona nga weetuli. Oli ku Yugi Update TV k'osinzira okuba ng'otuwuliriza. The submission urged that Uganda and Tanzania are responsible for the serious and persistent breaches of the Commonwealth Charter. Inti submission yeneraga inti eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Tanzania be bali mu buvunaanyizibwa ku serious ya persistent breach. Inti emivuyo gyonna oba nkozeseza ekigambo ekituufu waliwo ekisinga kaawo obuvuyo obutabanguko mu Commonwealth Charter bano be babuvunaanyizibwako ab'amawanga abiri, eggwanga erya Uganda saako n'eggwanga erya Tanzania. Robert Amsterdam wato wagamba including violation of the democratic governance, freedom of expression, freedom of assembly, and the rule of law. The violations also represents a sustained failure to uphold the principles and aspiration assurance in the declaration. Ng'era ng'agamba ngongo tugasseeko violent obuvuyo n'enkola eya demokulasiya eyandikozeseddwa gavanningibwa mu zino ensi, eddembe ly'okwogera, eddembe ly'okwexpressinga, freedom of assembly, saako n'omugaso gw'amateeka tebikolwa mu mawanga gano, tebiri mu nkola, tebiteekebwa mu nkola, saako n'okupresentinga okwagala, obuwoomi, principles, saako ne aspirations mu Commonwealth, including free and fair political participation and the protection of fundamental rights. Okwo kw'ogatta, agamba okwo kw'ogatta free and fair political principles, enti principles ezifuga ebyokulonda okubeera free, kubeeramu obwenkanya, saako n'obukuumi obw'amateeka agafuga eggwanga, kwegamba munnansi n'abeera ng'ali well protected. Ebyo byonna byonna tebiriiwo. Bino nno biva eri Robert Amsterdam, looya wa Robert Kyagulanyi Ssentamu, era ng'agamba ku lw'ensonga ezo ze ntadde wansi, amawanga gano abiri galina okuba nga gagobebwa mu Commonwealth. Tetumanyi kiteekawo eggwanga erya Uganda, kiteekawo eggwanga erya Tanzania. The application wants CAMAG to impose immediate suspension measures on Uganda and Tanzania until concrete steps are taken to meet Commonwealth standards. Inti baagala mu bwangu, n'olw'ekiwandiiko kino, baagala mu bwangu measures ziteekebwewo wakati w'eggwanga erya Uganda ne Tanzania bagobebwe mu Commonwealth paka nga steps ziteekingiddwa nga bamaze okumiitinga aba Commonwealth bastandinge ku nsonga eno, including protection of the opposition rights, accountability for the political violence, and full compliance with international human rights obligation. Ng'olwo baagala bagatteko okuteekawo obukuumi eri aba opposition abali ku ludda oluvuganya, babawe eddembe lyabwe, bakole embalirira mu byobufuzi, byonna byonna ebyagenda mu byobufuzi, mu campaigns, violence yonna, obuvuyo bwonna obwalimu, bateekinge accountability. Ate era bateekewo full
appliance ku international human rights obligation nti ne ku ddembe ku kyobola eddembe ly'obuntu